nafunako okukanga ti swa video mji nakola nefunako okukanda si kale nga bankanga kale kucyantuka naye buli wenchijjukira nganze mu bulamu bwange amazima ga Katonda mokwebaka kumange bali amazi byebyo musajja watwala ajana alimbulumya obutagambika eggwanga liriko bannyini lyo wano mu Uganda omuntu wakukolera ekintu ne wabulawo alondoola ebigambo by'owulira Kakono yennyini yabyeyogerera omwami TikToker naye amanyikiddwa ennyo nga Kakono erinnya eryamutuumibwa ku social media erisinze omutunda ng'ayogera ebyamutuusibwako Gravity omutujju olunaku lwe yamukwata ng'amuvunaana nti yavuma mami we ebigambo bino abyogera kuva mu kamwa ke tibaamuliisa empitambi weebuuza yali nsonga ki eyamutuusa ku ekyo abaakikola baakolebwaki kitegeeza nti eggwanga liriko bannannyini lyo nga ne bw'okola omuntu ekikyamu tovunaanibwa. Haji Setu omusomi w'edduwa yagikutuusaako. Haji Setu babasomeddeko ku dduwa ze bamutenda. Lugwatanaba kusomera ku dduwa ze olinda ky'ogendayo omukubire ku ssimu naawe abeere nga akusomera ku dduwa ze. Essimu eri 0703 31 39 25. Essaawa za like kwanze navaayo nga nkola ezo video nga mu by'okusaaga. Naye nafunako okukanga ti swa video mji nakola nefunako okukanda si kale nga bankanga kale kucyantuka naye buli wenchijjukira nganze mu bulamu bwange amazima ga Katonda mokwebaka kumange bali amazi ebya serious naye nze sijja kugamba nti no naye nga nze nagalya omanyi omuntu okupamya mugundi na kupamya yasooka kugira kakamazi nigagaana okujja gayo bwena babimanyi waba wabimanyi babimanyi sinze nze kasijja gamba olaba ne babalista tima batali Uganda babimanyi buwebuze babimanyi abatya bagambe gapedi nsoke mbateke wansikako nabeerewo okitegeera inze ekinatuukako naye nga si kirungi omwana nabyogera ne ku poliisi ekabyo ne bagamba maanyi bandiisa amazi tebanfaako okitegeera naye nange ndi mwana wa muntu yadde kitange yakera ku makya naafa naye nange nina bendabirira nange nina benfaako okitegeera tetulina bwenkanya wano e Uganda okulaba nti amateeka gakola omuntu oba bamukutte lwaki omukolako tokyalingi okuliisa muntu amazimusango omuliisiza obukyafu si we kiba bakugamba opame yes essaawa eyo bakwata ne bagamba opamewa yes essaawa zaali oli yasooka pama amazina ye naapama agage imagine agange gaagaana yugikiringa banakwata ne bakutulugunya ne bakugamba gira amazina gagaana ye naapama agage n'agakuwa ng'agayo gavaamu n'omukawe lindaku omu ku abo abakwata yapama amazigi n'agateeka kyalinga kisepiki okitegeera we nali ngezaako byogerako yugi bankangakanga okitegeera kitali kirungi naye ng'amazima googerwe nze nali amazi eno Uganda si nyangu guys bagakuliisa nomira amazi yugi si byange nze nali amazi imagine notuwa ku mwana wa munno nze bujjo nkyogera mulowooza nsaaga amazima ga Katonda mugubandiisa amazi nze wendi siri seefu mbabuulira amazima kano mukakwate bulungi wendi saawa zino siri seefu kubanga sina kyenina ndi munaku omuntu ajja kusanga akukuba akabazi okitegeera yugi sinadde security n'emu nti oba eno yenkuma oba ki naye omuntu ovaayo nayogera amazima amasimu ne gakukuyiwa ne gakukangakanga okitegeera naye baleke tunyumira life yaffe baleke tukozesa ensobi si nnungi like ovaayo mwana wa muno n'omuliisa amazi ate gwe n'otayogera amazima we tuvaayo ne twogerako ate ne mutukanga ekitali kirungi okitegeera maginize bulijjo nsiriisa ebino ebintu mbiraba okitegeera naye sigenda kugamba tesigenda kwogera nze abantu abagandiisa saidi eyagandiisa njimanyi naye ate babi nnyo kyenyinza okugamba yugi babi nnyo 100%. Bannayuganda muli babi okutta omuntu owa kituufu oyagala kumutulugunya ng'omanyi yakukozeko ensobi twalira amateeka mu ngalo okutwala amateeka mu ngalo si ekisinga okitegeera beebo nno
bwe batyo bwe bayisa bannayuganda naye nga baabimukola weebuuze nti be baani. Mu kwogera kwagamba nti abaamukwata olubereberye bwe yalazizzaako emisango yali Gravity Omutujju, mpozzi n'ono yeeyita pulezidenti wa TikTok Frank Abaho be bali mu nteekateeka ez'okutulugunya bannayuganda nga babaliisa ebitaliika. Kyannaku nti omwana wa munno n'omuliisa empitambi. Naawe oli muntu olina abaana, ate era naawe oli mwana olina abazadde bo. Singa kigwa ku bazadde bo ne bawulira nti gwe gwe baliisizza obukyafu obwo, oba singa obeera ggwe n'owulira nti mwana wo gwe babuliisizza, oyinza kuwulira otya ku mutima? Mukola bannayuganda ebikolobero byonna bye mwagala, naye nga mujjukire nti bye mukola mujja kubisasulira. Okutwalira amateeka mu ngalo, okutwalira amateeka mu ngalo si kye kisinga. Okitegeera osobola okubaako nga nti wandiisa amazi waki wamala okunjiza ti tuwantira wantwala ku polisi yaningende eruzira n'enkola. Okitegeera